Weewaawo bannaffe tukyokumanya kino nno kitundu kya kutaano ate tugenda kubeera nga tweyongerayo kubeera nga tumanya oba oli awo tuyinza okufundikira nakyo oba n'ennyongerayo naye ebyokunnyonnyola nnyina bingi simanyi na kumanya butya bwe tuyinza kukola naye kale obuvujjirizi bwammwe twebaza omukyala Nansubuga Betty ate eyeewaddeyo okubeera ng'alaba nti leero tuteekwa okubeera nga tutambula n'obuwangwa. Obuwangwa kintu kya ttendo nnyo, kintu ekitagambika. Ali atya mukwano gwange? Ssebunyadde ewo mukwano obudde bwonna tujja kubeera nga twogeramu awaliyo mukwano gwange nga boyo Jackson Mayanja oyo nno yeddirangeye ali atya munywanyi Kibirige Amos Ddungu weebale nnyo nkwagala nnyo mukadde wange ate nkwagala ebitagambika munywanyi Sserwadda Joseph naawe nkubidde ku ngabo y'Abaganda mukwano gwange Kavuma Mwanje munywanyi Ssekyejo William yeewabulirawa kansubire nti oteekwa okubeera nga gy'oli era nga weeyagala ebitagambika. Munywanyi wange Ssemwezi Lutaaya tebajjanga naawe weebale nnyo ate weebalire ddala. Neeyongera okubeera nga mbakoowoola tukyali mu kaweefube kino nno sijja kukoowa kyogera kaweefube wekkuŋŋaanya ebitabo twagala tukole etterekero ly'ebitabo ebyalimu obuwangwa bwaffe ebyalimu ebyafaayo eby'edda kubanga nabagamba nga baffe Empologoma bwe yagamba nti tujje ebintu mu biwandiiko ate tubeere nga tubisomesa abaana baffe ne kale ebyafaayo bino ekituufu kiri nti naffe abazadde tetubimanyi ebitabo ebimu byabula tuli mu kaweefube tuli mu kusonda ssente otuyamba ne kyosobodde okubeera nga twagala tetterekero gye tuyinza okuyita library omufundi waffe agenda gitukolera ate ku $50 egenda kubeera nnene mujja kugiraba. Tugenda kusaamu ebitabo byonna oba ovudde Bungereza ojja n'otuula n'osoma. Tuli mu kaweefube w'okussaawo woofiisi zaffe era nabagamba Omuganda akyalina ensi oyinza otuyamba n'otuwa woofiisi eyo mwe tugenda okussa ebintu ebyo. N'olwekyo kaweefube oyo twagala okulaba nti tunnyikiza ekintu ekyokumanya mu baana ba Nnambi banaabisoma oba nedda bweba tebaabisome kale banaalabanga vidiyo oba baagala oba tebaagala. Tuteekwa okusomesa omwana wa Nnambi lubeerera yabeera ku ssimu ng'alaba bimansulo ng'alaba blue movie ebyo byonna tuteekwa okubigoba ne mu mutwe mu bwongo tubijjamu tubifuffugaza n'emisomo egy'enjawulo. N'olwekyo tuyambeko n'akasente k'otusondedde konna kajja tuyamba ogula ebitabo eby'enjawulo ababirina bw'obanga oyina etterekero gwe ng'oyinza otuwa ebitabo oyinza okunkubira ennamba yange njireka n'otukubira mubeere n'omwoyo ogulumirirwa eggwanga lyammwe. Nze mbabuulira ensi endala baatuleka dda b'obuwangwa bwe baalaba omuntu abakulembedde balwana ne bateekawo n'ekitongole kiramba balabike nti balwana neffe wano ewaffe Omuganda ne ssente oyinza okugamba ye yazikola okwevaako omutwala alaba afiirwa. Abakyalina ku nsa ffe betukoowoola mujje tulwane osa ky'oba otadde kyonna ku ssimu yange kigenda tuyambako. Ebitabo byonna anaawanga ssente y'ekitabo oyinza otugamba ekitabo ekyo butereevu nja kulangirira nga buli muntu yenna
munajjanga ku ofiisi z'ekyoto ky'okumanya oba biwandiiko byonna tugenda bissaamu. Mmwe bennyini mujja kubisoma oba oyingiramu n'obibba gwamanyi oba okola tujja bissaamu tuli mu kusonda. Otuyambako nekyoba osobodde. Namba yange eri 0773276127. Ate era abayinza otuyambako otuwa ku ssente okuvujjirira emisomo gyaffe egyo vidiyo biki ebintu bye tukozesa mu vidiyo butereevu mukirize mugaane ebiba byetaaga okugulibwa naye awatali ssente emisomo egimu gyatusalayo lwakubulwa ssente. Wabeerawo emisomo egimu nga gyetaaga ebintu nga birabwako. Omwana tolina bw'ojja mukakasa nti olubugo lunyuma okutungamu enkoofiira nga naawe ojja essamulako togirina oba omukalabanda gunyuma okwambala nga naawe kennyini togulina. Ajja nakugamba nti endeku ya sitaani kubanga tannalaba ng'ogikutte ng'onyweramu. Ebyo byonna bye twagala bibukale mu baana ab'enda ya Nakalaama. Kyetuva tukoowoola ky'olina kyonna kiseeko. Tulwanagane nabo, tujja kulwanagana nabo ne bwe tunaaba 10. Enamba yange njibawa era njiddamu nga nfundikira. Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri, erinnya Mutebi ly'abalangira ab'empologoma nabo baali balina olujanja. Mukokalima ali atya wampologoma oyo amanyi nze njogera ate njogera amazima. Baalina olujanja lw'okubba amanya g'abalangira. Era ekyo omulangira Musanje Ggomotoka mumwebazanga nnyo, yalwana kinene nnyo okulaba nti agira ekintu ekyo. Naye era nnyina gye nali ne mpulira nga kikyatambula nti abazadde baffe bano olw'okuba bambi tebagezezzaako kumanya era tebamanyi baamanya ge basanga ge batuuma. Era munaatera n'okuwulira ng'oli atuumye omwana we Ronald Muwenda Mutebi owookubiri okumanya nti ffe oba bazadde ba kaakati oba balimu ki. Kwegamba n'amanya g'obulangira tebakyagawa kitiibwa. Kijja lwakuba nti baabuwe tebamanyi. Abantu bange babonaabona lwa butamanya. Kyetuva tulema okwebaka. Mulwane naffe. Mulwane naffe. Kubanga eddimu lye tuteeka okukola ly'amaanyi nnyo. Bwe baagendanga ew'Amakamba eyo ne banoga empiki gye bayita Buteba, yabeeranga mu mweso ogwabeeranga mu kigango Ggombolola. Kubanga Nazzi kuno kaabanga kalombolombo. Omulangira yenna bwe yamalanga okulya Namulondo ng'ateekwa okuzannya omweso. Empiki eyo Buteba erina ekintu kyetegeeza abantu abamu kye batamanyi. Kabaka tasingibwa magezi mu bwakabaka bwe. Abo abakopi abeefuula nti bo bategedde nnyo ateekwa okubawangula. Nabannyonnyolako emabega. Temwabawulira? Abaamukuba mu mbuga z'amateeka bamuwawaabira era n'abasinga. Negwe ozannya ne maaso moogi. Gyabasinga byatuma butumi babaka agenda owoze kino na kino nga kabaka ndagidde kino ne kikolebwa. Obwakabaka bannange temumala abalowooza nti oyinza omalaga bwerijjako. Buuza abalwanye nabwo ne bubalemerera. Temwabawulira, temwabalaba? Abaali boogera nti gundi Obote yakola bubi nnyo okugyawo Obwakabaka n'emmundu. Makubo mangi
mwe tuyinza okuyita okubujjawo tebagayiseemu naye nemmwe obwakabaka mwe mubutegeera mutya? Mukadde wange Fred Serumpanisi, obwakabaka mwe mubutegeera mutya? Obwakabaka bwa njawulo nnyo munnange. Ejjo emitendera gyonna gye nzize nkunnyonnyola Omulangira gy'ayitamu okufuuka kabaka tekuba kuzannya nti oba kutiisatiisa. N'olwekyo empiki eyo Buteba etegeeza nti kabaka tasingibwa magezi mu bwakabaka bwe eri abantu be. Abantu be bwe bamusaliranga amagezi ag'okumusinga era gye y'anaasinganga okubasalira amagezi amalungi ag'okubafuganga ng'omweso w'amagezi bw'agobya munne empiki entono ezo ez'aba Buteba. Mu mweso mwe muva erinnya Mutebi, mulimu ekintu eky'okutebuka, amagezi ag'okutebuka. Ono bwe mubanga mwesa balina engeri gye bagenda basula empiki ng'ono adde n'alina engeri gy'alinza okutebuka munne. Ago ge magezi. Empiki eyo etegeeza kinene. Kabaka toyinza kumusinga mu magezi. Mwe temulowooza bano babukooti bannyambala makanzu najja ne yeeyala mu maaso ga kabaka n'akuuta akalevu ayibe ne mu kabaka abatalengera. Kabaka alengera era amanya. Ffe abantu baffe ffe tubanga abantu aba bulijjo tulengera ne tumanya. Tolina bwonkakasa nti kabaka ye talengera n'amanya. Alengera n'amanya. Bwe bava eyo waliwo olusozi Sumba. Waabeerangayo omutaka ow'Olugave, munywanyi Mukiibi, omulimu gwamwe mukyagukola. Mwami baamuyitanga Mayinjo w'Olugave. Yakuumanga nnyo essabo lya Ssebwami. Kabaka eyo naye atuukayo n'abaako emikolo gy'akolayo. Mundeke ebintu ebimukambyerekere kubanga nja kubannyonnyola abamu mutye n'okutya mulowooze nti nkanga. Naye ffe abamanyi emikolo gyonna egikolebwa, ffe abalengera abantu ne tugamba kale bano beejinga, beerimba n'okwerimba. Waabangawo akakomera akaabanga e Buddo. Naye akakomera ako mu Luganda kalina amakulu oba nga nnyonnyole obanga lekera abeeyita abakugu be baba babinnyonnyola. Akakomera ako baakasanga awo e Buddo. Amakulu agaakabangamu, kabaka mwe yayabizanga olumbe lwe, naye olwo olumbe lwabanga lwa kitaawe, waayitibwanga akakomera. Lwaki? Tekaabeeranga kakomera ka miti. Abaakolangawo akakomera k'akasaakaate kaabanga ka bikaabugo. Era ako akakomera bwe kaakolebwanga, akakomera ako bassebo ne bannyabo waliwo ekimpaliriza okukoogera, kubanga gwe mukolo ogusembayo ogukakasiza ddala nti kati ye kabaka butereevu nga bwe kaba kakoleddwa
tateekwa kwemenya nti agenda bukerekere. Lwaki? Nja kunnyonnyola emikolo egikolebwa bukerekere mu nnyumba gye bayita Namiryango, ate nkulage n'emikolo egikolebwa mu kakomera kano. Nkulage nti bw'ogendayo ng'ate okoze emikolo gino ofaanana ng'oli gwe boogerako ayozaayanika mu ttaka. Byonna bye bimu. Kubanga Kabaka bwe yabanga tannatuusibwa Buddo, emikolo giri gyonna yadde yabanga agikoze era yayitibwanga Mulangira. Naye bwe yabeeranga tannatuusibwa ku kakomera ako era nga Mulangira, naye bwe yatuusibwangawo n'akola emikolo gino kanjira njirindako. Ffe tukanyuga amayinja mu kisaka, obeeko ky'owulira olyoka obalaga abantu obakakasize ddala ki ky'oli. Kanjira nnindako, nenda mikwano gyange abanjeeya abalowooza nti mulina we munkwata mubeeko kye mwogera, ndyoke mbakasukire bwino. Mujja kwabika emitwe, nze mbabuulira. Gwe bw'oba ng'olowooza nti ogenda lwanagana nange ojja kwabika omutwe, wummula. Bw'oba oyinza neegattaako, tofiira bwereere. Kaakati okuva Kabaka Kimera okutuusa Kabaka Namugala, bakabaka abo bonna tebaagendako Buddo. Wabula abo beagendanga wa Nankere. Kyekiri kye nakugambye nti emikolo gye twakolanga wano twayinzanga okugikola wano oba eri. Naye okuva ku Kimera okutuukira ddala Kabaka Namugala, Kabaka oyo wa 28 bwe mba seerabidde, baagendanga ew'Omutaka Nankere. Nja kubannyonnyola ensonga ezaabatwalanga ew'Omutaka Nankere oba e Namiryango. Era abo obukulu bwabwe okukula nga bw'onaagamba nti kati akuze, abadde omulangira kati ayitibwa Kabaka, kye tuyita okukuza Kabaka, baakuliranga wa Nankere e Bukerekere. Kyatuuka ne kikyuka ng'okukula kw'Abakabaka tekukyetaagisa kugenda Bukerekere. Njogera bino naye eriyo abaagala okwetuga, kubanga balabira ddala nfumitira ddala ku nnyama. Kaneesekereko maama nankerekejje ndyoke ndabe. Aha, mwenno mukyazannya. Bakuwanga omutwe gwange olunaku lumu n'obeera nagwo n'olaba oyinza n'okwabika. Lwaki? Omuyembe ogubala gwe bakanyugira enkonyogo. Tebayinza kanyuga nkonyogo nga bakanyuga mu muyembe ogutannabala. N'olwekyo ku mulembe gwa Kabaka Namugala yadibya akalombolombo k'Abannankere, bassebo ne bannyabo, mukkirize mbanjulire ekintu kino. Kabaka Namugala yadibya akalombolombo k'okugenda ewa Nankere Bukerekere. Yakadibya atya? Biki ebyaliwo?
na buli kimu nja kubannyonnyola. Abalala bwe banaalimwa bino byentegeera nja kubannyonnyola. Nze nina kye nninda ndyoke mbalage. Nze olwo bwe nabagamba nti baŋŋendeko mpola. Obutoogera kintu si butakimanyaako. Entandikwa y'ebika ebimu tugirinako obukakafu obumala ne bwino kabibeere ebiwandiiko. Mutugendeko mpola. Kabaka Namugala bwe yamala okulya obwakabaka ng'asikidde mukulu we baamuyitanga Mwangu ow'olubereberye. Mwangu oyo kye tuyinza omujjukirako nti yattibwa kojjaawe n'alyoka agenda eri omusawo Buddo n'amulinyisa ku jjembe lye. Naye bwe yamala okulirinnyako n'ateekawo Makamba ne Ssemanobe era be bataka ababiri abo ab'Emmamba okulikuumanga. Pozi waliwo n'omwami gwe baayitanga Nalungu. Nalungu ow'olugavu oyo omutaka. Okukuumanga ebifo byonna ebirala ebyetoolodde bye nakunnyonnyoddeko Kabaka gy'ateeka okuyitira yonna. Waaliwo omusawo Omuganda, Kabaka Mwanga bw'amaliriza okugendayo n'annyonnyola obuzibu bwe, omusawo Omuganda n'atereeza buli kintu kyonna. Ayina emikolo gye yakondekera ate n'agikondekera ng'alaamirizaako ebigambo. Ebigambo ebyo nja kubyogera, sijja kubikisa kubanga nyina ensonga lwaki. Yannyonnyola nti olusozi Naggalabi jjajjaawo Kintu kwe yawangulira Bemba eyali kabaka wa Buganda gwe baayitanga Omusota, kubanga yali mukambwe ng'Omusota. Abamu balowooza nti Bemba Musota, mumanye yalina ekitundu ekimu nga kya Musota. Ekituufu kiri nti yali mukambwe ng'Omusota, abantu nga bamutya nnyo. Ng'era n'ebintu ebyandibadde ng'abambowa ababe gyali Misota mu lubiri lwe. Kati ogwo nagwo musoma ate mulala. Kaakati omusawo ono olw'okukondekera emikolo giri gyonna egy'ogenda ewa Nankere ng'agidibya, ebigambo ebyayogerwa bye bino muwulirize. Mbiddamu omulundi ogwokubiri. Yamugamba olusozi luno Naggalabi jjajjaawo Kintu kwe yawangulira Bemba yali kabaka wa Buganda gwe baayitanga Omusota. Kintu bwe yamala okumutta n'ali Obuganda, kale nange kyenva nkukuutira nti mutabaniwo n'abazzukulu bo bwe balyanga obwakabaka basookanga kujja wano n'okulinnya ku jjembe lino nga bajjukira Kintu bwe yawangula Bemba n'amunyagako ensi ye. Kale buli anajjanga ku lusozi luno y'anaabeeranga kabaka. Awo wennyini w'abaali wamugambira ebigambo ebyo. Omutwe gwa Bemba bwe baamutta ne bamutemako omutwe baaguziikawo wansi. Aba asirisizza omuzimu guli ogwandibadde gumululumira. Mwagala njogere nti lwaki tateekwa, ekyo kikumala okulaga nti tateekwa kudda Namiryango ebukerekere. Oba mwagala era njabye ebyama. Nze nabagambye abansookaasooka nja kubyabya. Lwaki nja kubyabya? Byentereka mbirina mu mutwe. Bye mutama ate bannange nina bwino.
nina bwina talinalina ate nga nzaamu yina bwogu. Otulaga nti olumirirwa obuwangwa bwo ng'ovujirira ebintu nga bino so tebiba bigambo bugambo. N'olwekyo bassebo ne bannyabo olwaleero munakkiriza ebyokusomesa nnina bingi bwino gwe nnyinza okwabya nnyina mungi ne mukkirize tugira tulindako. Tugira tulindako tujja kudda tweyongera okumwabya. Ono ye audio gw'otagwanidde kusubwanga era gwe musomo gwokka gw'ogwanidde okuwuliriza n'olyoka weebaka. Atamugoberera wumula mirembe. Bwe nabadde ntandika nabagambye nti obuwangwa si kituli kya peesa. Ntya olw'okuba eppeesa lino liyita wano era liteekwa okuyita wano. Nja kukiddamu leero yadde gye mbadde nteekwa okutuuka ndaba akadde kaŋŋenzeeko ate nnyina emirimu emitongole gye nteekwa okubeera nga nkola. Leero munakkiriza n'enfundikirira wano nja kudda. Obuwangwa si kituli kya peesa. Nti we liyita lubeerera we wano. Kabaka ffeffe nnyini tutera okwogera nti awangaale. Ekifundiko eky'ennono kifundikira ki? Kisobola okufundikira ate kisobola okuddamu ne kivaako bye kijjamu ne kifundikiriramu ebimu. Kitegeeza obulombolombo nga ye mwene kabaka asobola okuddibya akalombolombo. Oba oyagala oba toyagala asobola okukaddibya ne kaddibira ddala ne kagenda beffeffeffeffe. Kati abalowooza nti mb'oyinza okusalira kabaka omusango mb'olw'okuba addibizza akalombolombo ebyo nno oba weeriko. Bamikwano neeyongera okubeera nga mbakoowola baagala audio enkuza y'abaana oyo nno ye audio gw'otagwanidde kusubwa. Bannange emisomo gye ndeeta abeera bwino mukusike amatendo ate kasita owuliranga audio n'enkugamba nti oyo mutunda manya nti butereevu kati ebyama ebiri omwo biyitirivu. Abaagala audio enkuza y'abaana alimu ebyama obukulembeze bw'onoonya obukulembeze bw'omuntu kabubeere obw'amaka byonna birimu oyo audio. Empisa z'obuntu bulamu byonna mu audio oyo. Tugwa obubonero buli lunaku. Tugwa obubonero naddala mu mpisa z'obuntu bulamu. Olw'okuba ffe tetwefiirayo lubeera tetunoonyezza kumanya tetubitwala nga kintu kikulu jangu obeere ng'ofuna audio oyo. Jangu obeere ng'ofuna audio oyo ajja kuyambako. Owasenga ne kojja ye namwogeddeko dda. Ebitiibwa eby'abakyala tukutunuulira butunuulizi. Bannange ffe tutunula butunuulizi n'otunuulira omukyala n'omugya amaaso ku mutwe mpaka ku bigereke eb'ennyambala n'ekuloopa n'emuloopa n'etulaga nti kati ono mu buli kimu ali ati ne bw'ati ne bw'ati ne bw'ati. Audio wasengamu ebiro ebintu ebyo. Eri abalowooza nti okumanya omuntu olina mmanya yogayoga mu lubuto ne bw'oba ng'otambula. Ffe kambagambe bwe tuba tuzeeko mu mbeera ze tuyita bw'oba ng'osoma psychology embeera z'abantu kebeera entambula y'omuntu yokka yokka etutegeeza kinene ku ntegeera ye ku nkola ye ey'ebintu entambula yokka. Ne bw'oba nga tewasoma psychology toyinza kubimanya. Kati ebintu ebyo byonna byenkweka mu audio naddala g'owulira nti tutunda abo bokka abeetaaga okubeera ab'enjawulo mujje mufune audio oyo iwayo akisente katono nnyo n'obeera ng'omufuna. N'olwekyo amagezi banoonya manoonye.
va ku bino oli byagenda okugamba ate gwe ng'obituweera bwereere nnyinza okubanga kituufu bibaweere ku bwereere naye weekube mu kifuba otandike ovujjirire teri magezi ga bwereere bino bye tubawanga akatego lubeerera obwongo bwaffe ne tubunafuya nti tuteekwa kuweebwanga buweebwa naye eriyo abatali mu ekyo ye nga yeekubiriza nti buli mwezi ateekwa ovujjirira naawe beera omu kwabo ennamba yange abayinza otuyambako abalina omwoyo gw'abaliddawo okubeera nga tuteekateeka entambi ze tuta ze mulengera nzibu nnyo abantu bazeeko okukola kati yensoma twagala tugunjule bannange mutyanga omusomesa atakuba atakwata mugo naye n'alwanagana n'obwongo mumpanga ekitiibwa okulwanagana n'obwongo kintu kizibu olaba omwana alema omuzadde alema okutendeka omwana aba akyadde okutuuka ku zedi ne bigaanira ddala neffe mutusaasira abalwanagana n'obwongo ne tubusika mu buli kimu ne tuddamu ate ne tuwuzimba buto okulongoosa omuntu n'omugyamu omutima n'ossaamu omulala kyangu abasawo bakikola buli lunaku okumubaaga okukola buli kimu kyangu naye tozannya na kintu kyakutoga bwongo bwa muntu obwali bwekwata n'obutogonyola n'obugyamu byonna ebirimu n'oteekamu ekipya n'alyoka atandika okuzibuka ekintu ekyo si kyangu era gwe bw'oba ng'olowooza nti tuyinza okwenkana yadde onsinga emyaka weerimba ekintu ekyokutogonyola n'okufufugaza endowooza enkyamu mu bantu kintu kizibu nnyo gwe mulimu ogutagulwa era wano ffe abantu abandi badde basinga okufuna ssente ezitagambika ssente etagambika so si bano abalya ssente y'akakeeka ng'atudde mu ntebe yeewuuba ali ku kompyuta ozannya otegeka ebintu bino osolwanagane n'obwongo bw'omuntu nga tomukubya yadde kibooko abategeera omulimu guno gwenkola wamma kamba w'ennamba ate nange mbeere nga ŋŋenda eri 0773 27 ate 61 0773 ate 61 mukwano bonna obuvujjirizi bw'oba otuteereddeko ate butuyamba kinene nnyo okubeera nga tutambuza ate emisomo nga gino obuwangwa omulamwa gwaffe leero gubadde nti nazzikuno nga gy'emikolo naye kabaka ng'ekifundikwa ekyennono asobola okugidibya ekituufu kiri nti omulamwa sigufundikidde kubanga teri wentuuse yadde koota ku bintu bye mbadde nteekwa okusomesa okukkaatiriza omanye lwaki nayogedde ekigambo kino naye nkomawo banampona Fred mukwano gwange Fred banampona ennamba yaffe wamanjidda mu mulundi ogwokubiri 773 ate 2761 munange mukkirize mugaane wamma mwamanya dda Ssenkungu mu lumuli bwe yalitemera kitaawe n'olwekyo biba bifaanana bityo kale ne leero nange n'alitemera abange eruuyi eno bwe ntunula eno wamma ndaba ng'owejjuukolera alina ky'aŋŋamba ne manya nti okweyongerayo mba neefudde kitwegguba oba okwefuula kitwenkooto wamala bwe ntuuka okugalinnya gye gava ate ne ndyoka ne nnenulira kakyali kati kambyewale byonna neewale n'olumbagayiza olusuza omugumba enjala baffe empologoma ya Buganda awangaale.